wenna abadde ategeka okunoonya bannamawulire ba Salt Media bakola ebivumbuddwa ng'olina ebizibu ebyefaanaanyirizaako eby'abamulekwa ba Father Boniface Omuyigi, wuliriza okuwabula kwa munnamateeka, ng'abafere tebannakumalako ssente zo na kugabana ttaka lyo nga bwe kiri ku mulekwa Fausta Naramba. Wakati mu kufuna abantu bangi nga babuliddwa eka ne mu kibira, bangi banyagiddwa ku ttaka bazadde baabwe lye baaleka babalaamidde. Twasalawo tusooke kumanya tteeka erirambika olwo tusobole okwawula ababbi ku batuufu. Munnamateeka Sumaiya Namutebi akyavumbula ebimu ku bantu bye babadde tebamanyi, naddala abalina ebizibu ng'ekya Fausta Naramba. Kanso ogamba gwe baafera ku bintu bye akola ki? Kwata ekkubo nga ly'amateeka singa oba n'ekiwandiiko ne bwe kiba kimu. Obungi bw'ebipapula si bwe buwoza ettaka, obutuufu bw'ekipapula bwe buwoza ki? Ettaka. Abantu abali mu mawoofiisi ag'enjawulo okuviira ddala ku LC1 basobola okwekobaana. Naddala singa oludda olumu kubaako ayinamu akasente singa abazze okununula ebyabwe. Okwekobaana kuno kutambulira ku mitendera LC1, LC3 ne LC5. Entalo z'ettaka zizzeemu nnyo emikono gyabwe. Ate bwe kituuka eno mu bannamateeka kyegirisa ng'ekigotta entula. Bw'ogenda mu bapunta b'ettaka oba abasaveya si babbi beereka batyo. Bw'ogenda mu ggwandiisirizo z'ebyapa baligistra abasinga bali incompetent. Nti aweebwa fayiro ng'amazima erimu ebirumira ate nakkaatiriza olw'okuba nti oli aba amuwadde ekyojja mu mmiro. Omuntu nga mubbi wa ttaka ebiseera ebisinga kibanguyira okusuubiza ettaka kubanga aba teyalifuna mu makubo matuufu. Ky'okoleredde kikaluba oggaba. Omuntu nga akulupya yiika 2 kimwanguyira ogamba ligistra nti nja kuwaako yiika 3. Kimwanguyira ogamba omusaviya ngenda kuwaako yiika 4. Kimwanguyira ogamba looya nti nja kuwa yiika endala naawe 2 ye ng'abaze nti wensigaze 10. Ekituufu kiri nti abantu abasinga okuyiikirizibwa mu ttaka ensawo zaabwe nkalu, tebamanyi mateeka, mpaawo yafeesi ze bategeera, naddala ez'enkizo, ate baba n'akatengo. Namutebi lambika ku kino, ababadde bapaalira mu zi yafeesi nabo bataasibwe. Bagenda mu woofiisi zino ne bazisensera nti omuntu ono agenda okujja ng'amazima ayogera amazima ng'era anoonya bwenkanya nga kizibu okuwulirwa n'okulabwa. Kakati ebiseera ebisinga nze nkubiriza abantu nti erinnya we liba likuluma bw'olaba asiimula eddwaliro teriwona, laba akuula amannyo oba agajjanjaba dentist. Ekizibu eky'amateeka kitwale mu bannamateeka. Nalwankubadde tuli bangi, naffe tulina obunafu bwaffe n'okusoomoozebwa. Noonya munnamateeka agenda okutegeera. Mugende mu kkooti. Ensonga yonna nga ya ttaka kasiteeberamu akakunizo k'obufere ak'okucupula fraud and forgery mu mateeka nga kali ku ttaka. Ensonga eyo emikono gya buli muntu giba misibe oba oyina genda mu kkooti. Ne bw'ogenda mu presidential office ekwata ku by'ettaka, mbalayirira teriyo ayina kiragiro nga kivudde mu presidential office nga kiragira nti ery'ettaka tuliwadde gundi. Era mumaliriza bagambye genda mu ki? Mu kkooti ofune court order. Ekkooti yeesembayo ku nsonga ezisinga. Ekimu ku byakanga Fausta Naramba ne banne bwali bukambwe bwa bannamateeka ba Rose Naranga okusinziira ku bye baanyumya. Kkooti bangi bagikozesa nga kiddukiro, abalala kutiisatiisa abatuufu bakiveeko. Ye nno munnamateeka
Sumaiya Namutebi alina endowooza ndala nnyo mu mateeka. Abalowooza nti ebintu by'ekkooti birwawo kituufu ago mazima. Naye tulina precedent oba ebirabirwako nti bimala ne bigguka. Mubadde balamu wano mugoberedde ensonga y'e Lusanja teyaggwa. Naye kyali kiragiro kya kkooti oluyagaano lwali lumaze emyaka. Be bagobawo baavaawo dda obulamu bwatandika. Naye wano osobola otambula emyaka 20 naye nga weetooloola ng'olinga ali mu loop. Si lwakuba nti ndi munnamateeka. Ebiseera ebisinga ekiwundu tukinyige kisobole okuwona tetubikkirira. Ekibuuzo kisigala kibuuzibwa. Yafeesi ng'ez'ababaka ba Paalamenti mu tteeka n'ebintu by'ettaka zirambikiddwa oba bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo. Salt TV. Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.